Tatango moya tuse ye wabera wenjawulo tatango moya tuse ye wabera wenjawulo moya tuse. Yes, hallelujah, hallelujah. Awoluganda mukama yeebazibwe mwasuze mutya era mwasebya mutya buli omu n'akaddeko ejjali wanawuliriranga eddoboozi lino wanawulirira evudi yeeno kama mumpeera omukisa kubuuzaako nti oli otya eyo kama akoomya bulungi ewange ekitiibwa n'ettendo nkiddiza mukama kuba nkoomye ne famire yange ennungi. Hallelujah. Olunaku olwaleero nzyaniriza buli mupya aliko mukama akumpeera omukisa. Abapya abakadde bange aba buli lunaku mbagala nnyo, tewali kisinga ekyo. Omupya okufuna obutuuze wano obufuna otya just kyangu nnyo. Laba ebigambo ebiriko bimala eyo otutakaddeko sheeko otwanakaddeko osubscribing okoneka notification bell. Bw'onokona ka notification bell ogenda ba ofuusa omutuuze ng'ofunye n'akatebe kw'otoola nga tubeera wamu ffenna. Hallelujah. So osheyaringeko ompe n'ekigalo ekyo mukama akumpeera omukisa. Abakadde aba bulijjo neeyanzisa mwebala olw'omulimu gwe mukola kyamaanyi nnyo. Osobola okwebuuza wano tukolerawo ki? Omumbejja wa Yesu omulamwa gwe kwemusa kukkiriza. Lift up your faith. Tusitwerawo tukuma ekyoto kyaffe nga tusaba n'ekigambo ekiba kituweereddwa. Tubeerawo n'obujulizi obwa buli lwakusatu. Tubeerawo ne Bible reading yakatandika tukyali mu lubereberye ku Saturday, ku Sunday ne tubaawo n'okusinza mukama n'okumwebaza. Hallelujah. Ennaku ezisigadde tuba mu kusaba n'ekigambo ky'olunaku. So nyaniriza buli ssekinoomu abaliko waliwo olumu lwe mugamba nti tuba twagala message zaffe videos flowing oba tusule mu mwoyo. Nateekawo playlist yawo. Playlist eyo ogikoonamu kasita okoona wali playlist video esooka n'ogikoonamu ezisigadde ziba zigenda flowings tekyetaagisa kirala kyonna. So naawe nkwaniriza akozesa eyo method. Akumpeera omukisa mukama. Kale tugende maaso ga mukama. Katonda kitaffe, Katonda omwana, Katonda omwoyo omutukuvu, tukwaniriza mukwano gwange jangu tusome naawe. Ffe tetusobola kutegeera kiki ky'ogamba kubanga tuli basirusiru, tuli bensiriŋŋanye. Mukama nsaba onkozese ate ekigambo kyo kya bwogi bubiri kikole eri eyo agenda okiwulira nange gw'okitumye kennyini. Nneme okutambula, nneme okugwayo ekigambo bali batambule nga woogambye nze nsigale nga nsigalidde mabega. Nange nsaba onkozese mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Ayi Katonda wange twewayo mu maaso go n'ekigambo kyo tukiwanga wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu. Tusaasire wonna tutambudde obubi tukomeko mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Hallelujah. Olunaku olwaleero tugenda tambulira mu Yokaana essuula ya 10 okutandikira ku lunyiriri olw'ekkumi. Naye nga nsaba bw'obeera ofunye akadde osomeko awo. Siri mulungi naye ekisa kya Yesu kimpalula. Hallelujah. Yes, kimpalula. So obikkulako naye ku Bayibuli eyo n'osomamuuko. Olunyiriri olw'ekkumi lugamba omubbi tajja wabula okubba, okutta n'okuzikiriza. Hallelujah. Nze najja zibe n'obulamu era zibe n'obyo ebirungi obulungi. Hallelujah. Mukama waffe atugamba ye Sitaani yajja kubba, kutta na kuzikiriza. Ekyo kyo kimanyiddwa. Talina kirungi kyonna kyonna. Naye ye Mukama yajja endiga ze zibeere n'obulamu. Endiga yaani? Yenze naawe. Hallelujah. Yenze naawe ffe baayogerako. Tewali mulala. Wetweyongerayo ku lunyiriri olw'ekkumi lugamba nze ndi musumba omulungi. Hallelujah. Mukama waffe musumba mulungi. Nze ndi musumba omulungi. Omusumba omulungi awaayo obulamu bwe olw'endiga. Hallelujah. Omusumba omulungi awaayo obulamu bwe olw'endiga.
kyovulaba Mukama Katonda yawaayo obulamu bwe. Yesu Kristo yawaayo obulamu bwe ffe tusobole okubeera abalamu. Yawaayo obulamu bwe n'akomererwa ku musaalaba n'ayisibwa mu kuvoolebwa kwonna kwonna okwaliwo ffe tusobole obeera n'obulamu, tusobole okusonyiyibwa. So muganda wange, tulina omusumba omulungi ataleka ndiga ze kubula, ataleka ndiga ze kufa, ataleka ndiga ze kulekererwa. Haleluya. Olunaku olwaleero njagala okimanye nti Mukama Katonda waffe ye buli kimu kyaffe. Tetugenda kubeera kuwangulwa mu bisitaani kubanga ye yajja kubba na kutta. Ye ate Mukama waffe aleeta bulamu. So twesige Mukama mu buli kye tukola. Agenda tukola obulungi mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Bwe tweyongerayo wano yagamba olundira haleluya, alundira empeera atali musumba addi endiga nga sizize, ye bw'alaba omusege nga gujja aleka endiga n'adduka n'omusege guzisikula guzisaasanya. Haleluya. Atali musumba ye sitaani aleeta ebyo byonna naye olw'okuba ye Mukama ye musumba waffe, ye buli kimu kyaffe, amutunuulira n'agamba gwe tolina kyoli, n'amala n'amuwangula. So mu buli mbeera ze tuyitamu tubeerenga beesigwe, tumanye nti Katonda waffe waali. Tasobola kuleka ndiga ye kuzikirira, tasobola jjuwa musege kugirya, tasobola kuwa sitaani endiga ye kuba ye ajagala. Mukama atwagala. Baganda bange, Mukama atwagala mu buli mbeera zonna ze tuyitamu. Oli mulwadde, oli musibe, oli awo byo tobitegeera. Kontrakiti ziweddeko naye ssente zonna ziriiriddwa. Mukama tagenda kuyiwa. Agenda kusanyusa mu kaseera w'obadde tosuubira kusanyusizibwa. So baganda bange, tulina omusumba asumba endiga ze ng'azisumbisa omutima gwe gwonna. Ezo ezaamuweesaayo n'abeera saddaaka gye tuli tusobole okubeera abalamu. So baganda bange, nfundikira mbagamba ntya ebintu byonna tubirabe, tubikole bitya, biyitewo, naye gwe sigala ng'oli munywevu nti olina omusumba wo. Toleka muyaga kusikula, toleka mulabe sitaani kusikula kutwala, toleka musege kukulya. Gwe kkiriza nti eno embeera sigenda gisigalamu, nina omutonzi wange, nina omulunzi wange annunda. Muganda wange osobola okugamba Katonda ansisinkane waddala nga mbeera bw'omu. Tubeera naye. Walinnya ekigere we tulinnya, tatulekulira. Musajja mulungi, Katonda waffe mulungi, ate tasekererwa, yawangula ebyo byonna ebiba bituwangula. Mbagaliza olunaku olulungi, tugende mu kusaba kwaffe. Mukama abampeera omukisa. Omwoyo omutukuvu ng'asse kyetulinza kusigala nga we tuli. Muyite nawo omwoyo omutukuvu ng'asse gye tuli, tetuyinza kusigala nga we tuli, kubanga kolajja sumulula byonna ebyo byatusiba obwedda, oyasangula amaziga gange wano leero, ayugumya byonna nzere nsumululwa, njobola basiyinza
kusigala nga bwendi. Hai Katonda kitaffe, Katonda omwana, Katonda omwoyo omutukuvu, tukwaniriza kabaka w'abakabaka mu kusaba kuno Mukama Taata tukoola jangu ofuge Taata tukoola osooka wambe ekitundu mwe tuli buli omu waatudde Mukama kabaka w'abakabaka ebyo byonna ebyandulemeseza okubeera mu kubeerawo okwo jangu owambe mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tuyita malayika Mikayiri okubeera sayidi yaffe mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Taata tujja mu maaso go nasooka okwebaza. Weebale omutukuvu abatukuvu, weebale omusumba omulungi, tukwebaza ku lw'ekirabo eky'obulamu, tukwebaza ku lw'amagenda gaffe n'amadda gaffe, tukwebaza gwatuza okusanga tetulina kye tukuwadde, tukwebaza ku lw'abaana baffe, tukwebaza ku lw'abaami baffe, tukwebaza ku lw'abakyala baffe, tukwebaza ku lw'abavubuka abasingozi abali mu courtship Mukama Taata kabaka w'abakabaka, tukwebaza ku lw'abo Mukama Taata abategeka obufumbo Mukama Taata kabaka w'abakabaka. Weebale omutukuvu abatukuvu, tukwebaza ku lw'abo abaana abali ku zi university, abaana abasoma abato Mukama, weebale mulungi wange, weebale gwa ku backboard litali Mukama, tukwebaza ku lw'emirimu gyaffe Mukama, tukwebaza ku lw'abakama baffe Mukama, weebale gwe eyatutambuza n'otujja mu nsi eno n'otuzza mu nsi endala, tukwebaza ku lw'amagenda gaffe n'amadda gaffe, tukwebaza ku lw'abo b'owonyezza, tukwebaza ku lw'abo bozizza Uganda nga babadde bakaaba baagala kudda Uganda, weebale omutukuvu w'abatukuvu, tukwebaza ku lw'abo b'osumuludde mu makomera ag'omubiri n'ag'omwoyo, weebale gwe Katonda ow'amaanyi, oli mpologoma ya Yuda, ye gwe musumba omulungi nga bw'otugambye asumba endiga ze nga taliimu kyekubira, azisumba n'okwagala okungi mukwano gwange. Weebale olw'ekigambo kyo ky'otutumiza enkya n'eggulo, olumu tuggwamu essuubi ne tuba nga tetulina ansa ze, naye ofuuka ansa zaffe n'oyogera n'emitima gyaffe ne gikkakana Mukama, tetulina kyakukwabula osinze erinnya lyo nga tugamba gwe mpologoma ya Yuda, gwe kikolo kya Yese, gwe omulwanyi omulungi alwana olutalo n'owangula, ye gwe Alpha and Omega, you are the consuming fire, oli Katonda ow'ebiro n'ebiseera, ye gwe atakeereeta atakeerewa. Taata tujja maaso go nga tukusinza tugamba nti ozaana ozaana ozaana, oli mukulu Taata, oli w'amaanyi, oli wa muwendo, ye gwe Katonda w'abalina omubiri bonna, tewali kiyinza kulema Katonda wange, ye gwe agamba kibe ne kiba. Weebale omutukuvu w'abatukuvu, weebale omulungi wange. Tete tujja mu maaso go nga tetusaanidde, tuli boonoonyi Mukama, tuleeta mu mbeera ne tutandika okwekubagiza ne tuwulira ennaku mu ffe Taata kabaka w'abakabaka, ne tuwulira obusobevu Taata omulungi wange, tukoowoola otusaasira otusonyiwe, watugamba tulidda gy'oli olidda gye tuli, n'otugamba nti nno mwenna abakooyi abazitooleddwa n'abawummuza Taata tukomyewo gy'oli Mukama, ku lw'ekibi ekibadde kifugira mu ffe, ku lw'ensi yaffe saasira, ku lw'amawanga gaffe saasira, ku lw'abantu be tuli musaasira, ku lw'emirimu gyaffe saasira. Abamu tukola emirimu naye nga si gya bwa Katonda Mukama, naye ate nga twatambula ne tuva mu nsi yaffe nga tumanyi tuzze kukola birala Mukama, naye olwaleero Mukama Taata tusaba otusaasire otusonyiwe, otuwe ekisa ekireka ekibi, otuggyemu ekyo ekibi kye tubeeramu Mukama Taata, muffe tetusobola kwerwanira, ye gwe mulwanyi waffe Mukama, toleka musege kutumalawo Mukama wange, toleka musege kutulya Taata, nkwegayirira, ye gwe musumba ataleka ndiga ze musege kuzisaasaanya Mukama, kyova olaba tukomyewo gy'oli mukwano gwange. Saasira ku lw'abaweereza ba Mukama, Mukama abeegayirize saasira, otuyita okukuweereza ne tukola emputtu ne tukola amalala Mukama, nga tetulaba nti no amalala gasuuza sitaani ku nsi, kitegeeza osaawa ekibi, ye gwe Katonda akyawa ekibi Mukama, naffe tukooye ekibi, olwaleero kitunazeeko n'omusaayi gw'omwana gw'endiga, twala buli kibi ekibadde kifugira mu ffe. Weebale omutukuvu w'abatukuvu, weebale omusumba omulungi. Taata tujja mu maaso go nga tusaba otwambaza omwoyo omutukuvu, omwoyo alumiriza ekibi atuule mu ffe, omwoyo w'amagezi ajje mu ffe Mukama, tuyaayana Mukama Taata okukuweereza Mukama Taata, naye olumu tunafuwa Taata, omwoyo w'amaanyi atuule mu ffe Mukama, omwoyo atukozesa ajje atuule mu ffe, tatuganya kwekozesa nga ffe Mukama kabaka w'abakabaka, leka tuweereze mu maanyi ne mu mwoyo, tuyimusa Mukama Taata buli sekinnoomu abadde anafuwa mu ye Mukama, saasira tetuba ffe Mukama, gweera ogwo omusege nga gwe gutuyingiridde, naye olwaleero omusege ogwo Taata tusaba ogufulumya mu bulamu bwaffe obutaddira ddala mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Weebale Yesu, weebale kabaka w'abakabaka, tunaaze n'omusaayi gwo tutukuzibwe tusobole okutuukawo ku Namulondo oyo abawakanirwa Mukama, kubanga wagamba nti n'okomawo ku kima ekkanisa etaliiko bbala wadde olufunyiro, leka tubeere abamu ku bo Mukama Taata, ekkanisa ye etalina bbala wadde olufunyiro. Bannalifuta pure faith Mukama Taata, tujje nga tuli b'amaanyi Mukama, nga tuli bawanguzi, nga ffe ezo amakanisa eyo gy'onoonya mu linnya lya Yesu
Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Webale Yesu gwalina obusasizi. Taata tetusonyiwamu fe ate nga bagamba nti atalisonyiwa n'ekitaffe ali mu ggulu tali musonyiwa. Taata tusasire tuwe ekisa ekisonyiwa abo bonna abatujja mu kisa kyo. Tuwe ekisa ekisonyiwa abo bonna abatusibidde ku mitima. Ate era Mukama Taata nabo batuyambe batujje ku mitima gyabwe mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Webale Yesu, webale Kabaka wa bakabaka, webale Omusumba omulungi. Taata watugamba twete ensonga ze ez'amaanyi. Weewaawo Mukama Taata. Taata tulina abalwadde. Twemusa buli mulwadde gy'oli. Bankuba kyeyo Mukama Taata balina obuzibu bwe bayitamu. Abaana bali mu mayumba Mukama. Watugamba tuteese ffenna. Taata naffe tuweze kuteesa naawe. Abaana bali mu mayumba Mukama nga balwadde ebifuba, emigongo giruma, be batuuka okugenda mu nsonga Mukama ne balumizibwa embuto. Mukama Taata tewakyogera bwotyo. Ebirwadde bya Kandida Mukama ne bibalumba. Mukama yimirira ku lwa buli ssekinoomu. Abavubuka bakaaba emigongo olw'emirimu gye bakola Mukama Taata. Yagwako bekuba ebitali. Kituufu watugamba ataakole n'okulya taalyenga. N'otusuubiza n'ogamba tunaalyanga mu ntuuyo zaffe. Naye Mukama Taata entuuyo tuzikola naye ate zitususeeko. Gonza embeera mukwano gwange. Leetawo obumu wakati w'omukozi n'omukozesa Mukama. Taata leetawo obumu wakati w'abakama baffe mukwano gwange. Omulwadde amanyibwe nti mulwadde era omujjanjabe mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Taata tuyimusa abo abali mu malwaliro Mukama Taata nga tebalina najjanjaba. Gendayo okome ku buli ssekinoomu bajjanjabe bawone basiibulwe mu linnya erya Yesu. Taata tuyimusa Mukama Taata Kabaka wa bakabaka omwana wo Mukama Taata Kabaka wa bakabaka kimanaye Mukama Taata Kabaka wa bakabaka n'omwana we Mukama Shalom. Taata omwana oyo gw'osobola omuwonya. Sekosero ziwona ku lw'ekisa kya Yesu. Era nakankano Taata ffenna tuyimusa okukkiriza gy'oli ku lwa Shalom Mukama Taata sekosero ziwone wamu ne Taata Mukama Taata embeera gy'ayitamu ey'obulwadde ng'ali ku mawanga Mukama wonya. Taata yimirira ku lw'abalwadde. Yimirira ku lw'omukyala Hasifa Mukama Taata ayina ekirwadde kikansa kya nabaana Mukama Taata okiwonye. Taata yimirira ku lwa Sharon Mukama Taata Kabaka wa bakabaka ku mbeera gy'ayitamu Mukama. Yimirira ku luuyi lw'owonye buli mulwadde. Minat Media Mukama Taata Kabaka wa bakabaka. Minasha kweyagala kwetaaga Mukama Taata mu mbeera yonna gy'ayitamu Mukama. Gwogimanyi neekola okwagala ku Mukama gy'ali. Basanyuse Mukama Taata. Abantu benyimirira nabo Mukama Taata. Leka embeera zibabadde bayitamu olwaleero ziveewo mu linnya erya Yesu. Nyimusa buli akawunti y'omuntu Mukama Taata gikomeko. Kuba kwekyoto kyaffe we tukikumira Mukama. We tukukoowoolera n'owulira. Tukyuse otujje ku leven otuzze ku ndeve endala. Tukwebaza nti kubanga we tukusaba okikola. Ate okyuse enkya n'eggulo oli Katonda ow'ebiro n'ebiseera. Taata nyimusa Mukama Taata Kabaka wa bakabaka aba bwennyini Mukama Taata abamazeeko zi contract naye nga tebannateebwa kudda waka Mukama. Ku lw'omukyala Phoebe tukwetaaga. Ku lw'omwami Mukama Taata Kabaka wa bakabaka Alex tukwetaaga Mukama Taata. Baagala okudda ewaka Mukama. Naye gwe Katonda asobola obbasobozesa. Bangi abali mu ttuluba eryo Mukama Taata. Mulimu baayinginiya Mukama Kabaka wa bakabaka. Nabo nga baagala okudda ewaka. Naye nga bakama baaba beekwasa kino beekwasa kiri Mukama. Ku mulundi guno gwokka. Ku mwezi guno gwokka. Katulabe obujulizi obuva gy'oli ayi Katonda wange. Katulabe amaanyi go Mukama Taata. Okola ebyekisa mu linnya erya Yesu Kristo. Taata buli mukuba kyeyo yonna gy'ali mu mbeera gy'ayitamu Mukama. Kola okwagala ko kitange. Somulula buli yonna byonna ebibadde byasiba. Mukama ssente yaffe gye tukola giwe value. Nkwegayiridde Taata. Omwoyo ogubulankanya ssente Mukama Taata mu makubo. Ogwo gwonna Mukama Taata gujjeewo. Ssente yaffe gyambaze entiisa. Ffe ffennyini twambaze obukuumi obw'enjawulo Mukama. Ogambye endiga zo ozikuuma n'omutima gwo gwonna Mukama Taata. Akuuma ayagala Mukama endiga ze. Ye gwakuuma endiga zo omusumba omulungi jangu otusumbe. Endiga zo tukkiriza otusumba. Kubanga wagamba nti okkiriza na mutima gwo. Taata naffe tukkiriza olwaleero otusumbe. Otukozesa eby'ensonga. Tulinyise leveeva kwenedda ku ndala. Mu linnya erya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Nyimusa abaweereza ba Mukama bonna abakozesa obuweereza bwabwe obuweereza Mukama na buli ssekinoomu omulimu gwe gwakola Mukama tuguyimusa gy'oli Mukama. Fuuka omufuzi, fuuka omusumba wa buli kyonna mu linnya erya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Taata nyimusa bakama baffe bakolemu omulimu. Wagamba emitima gy'abakabaka giri mu ngalo zo. Emitima gy'abakama baffe tugikukwasiza. Leetawo obumu wakati w'omukozi n'omukozesa mu linnya erya Yesu. Taata nyimusa Uganda yange. Uganda zaabo era egamba for God and my country. Mukama gwoba ofuga mu nsi yaffe. Ku lw'abaana baffe nkuyita Mukama nga bali mu kusoma. Taata yimirira ku lw'abaana baffe. Bakozesa eby'ensonga omwoyo w'amagezi abakulembere. Mukama
tata obukuumi obw'enjawulo yeggwe musumba ate wagamba abaana mubaleke abaana bajje gye ndi abaana b'Omukama taata bakuumi taata mulungi wange taata nnyimusa abaami abali e Uganda nga banoonya emirimu Mukama tegirabika nga gyekutte Mukama gulawo enzigi ezaggalwa Mukama abali ku mawanga Mukama nga banoonya emirimu gibuze bali ku mawoofiisi balanjana Mukama beera ansaza buli omu buli gwe walinnyisa ennyonyi n'omujja gy'ali n'omuleeta alina omulimu gwe n'abo abali e Uganda gwe wagamba oliwo omukisa gw'emirimu gy'emikono gyaffe taata waliwo omuntu gw'osobola okumma omulimu wagamba ataakole n'okulya taalyenga weewaawo taata essuubi lyaffe liri mu ggwe gwe tusuubiza nti ogenda sumba buli kyaffe mu linnya lya Yesu Kristo obulamu bwaffe Mukama tukuweereze mu mazima n'emwoyo tuyayaana okukuweereza mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu gwe watugamba tusooke tunoonye obwakabaka bwa Katonda ebisigadde biri twongerezebwako taata tukozese nga bw'oyagala so singa bwe twagala tusaba bitono nenga ebingi gw'obiina nyimusa buli mulwadde gy'ali nyimusa abakyala abaagala okuzaala Mukama enga abaana babuze yeggwazaaza ekigumba wazaaza Kaana tumanyi jjajjaffe Saala mwe twava yazaala mu ssaawa envannyuma taata yimirira ku lw'omukyala Pauline akwetaaga taata nnyimusa abo abaana abazaaliddwa naye nga n'okutambula tebatambula yimirira ku lwa Mukama taata kabaka w'abakabaka wamu ne Shafiiki Mukama twetaaga gwe Katonda omulamu atambuza abaana otambuze mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda teri kikulema era teri kyotasobola yimirira ku lwa buli ssekinnoomu ekyetaago kyayagala mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu weebale Yesu weebale omutukuvu w'abatukuvu weebale omusumba omunonyi taata tujja gy'oli nga watugamba mujjanga gye ndi musabe nga bwe muti tikitaffe ali mu ggulu erinnya lye litukuzibwe obwakabaka bwo bujje byeyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu tuweemere yaffe eya leero tusonyiwa okwonoona kwaffe nga naffe tusonyiwa abatwonoona tatutwala mukemebwa n'ekyokola eri omu bisitaani kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe amiina obwakabaka obutambulire mu nsi yaffe butambulire ku buli munnayuganda butambulire ku buli ssekinnoomu mu nsi yonna mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo omwana kisa Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala ku ayi Katonda n'okusa kimu eky'omwoyo omutuukirivu eri naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo amiina taata ekisa kyo kitutambulireko enkya olw'eggulo nga tugenda okwebaka mu ttuntu akawungeezi byonna kitubeerenga kumpi mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu weebale Yesu weebale kabaka w'abakabaka weebale omusumba omulungi fuga nga tugenda ennyendo zaffe zonna tuziringisiza ku gwe abagenda okulinnya ennyonyi kulembera abagenda okutambulira mu matakisi gwe oba ofuga mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe amiina era amiina haleluya twebaza Mukama kula kaseera kano mwebale kunneegattako mwebale kunjagala mbaagala nnyo temumanyi njagala gye mbaagala naye nga nze sobola kubaagala nga Mukama waffe w'abaagala Yesu yasinga okubaagala Mukama Katonda yasinga okutwagala ekyenkanyi ye teyeekubiira nsigadde nze omumbejja wa Yesu NKSM temwerabira lunaku lwenkya tulina Bible reading ku Sunday tulinayo okusinza ne ku Monday tutandike ate n'okusaba kwaffe n'ekigambo eky'olunaku bagaliza olunaku olulungi wiikendi ennungi mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu shalom 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 Empologoma ya Yuda fuga Yesu tata fuga Jesus reign Jesus reign